naye okuva okulonda lukwaggwa bonna basirika bonna bali ku byabwe ate nga ne be bawangula obalaba nti nabo boogera teboogera ku kalu ka Kyagulanyi boogera kalulu kaabwe bo nga bba abantu ti nze banzibye lyafomuzi zange eri tayogera ku za Kyagulanyi abasinga obungi weebale nnyo kankuwa ekikolabeko ekyomubaka gwe bayita Lutamaguzi Semakula Lutamaguzi bamubba nga bwagamba era yavayo n'akaba n'amaziga n'asiita ku ttaka naye nga eddoboozi lyayogeza lirimu lyokka lyakalulu keyinga omuntu banzibye naye nga Kyagulanyi weebale nnyo naye nga Kyagulanyi mukama we takwogerako babeereyo ne basirika nga gyebali nga babirengera nga ne mu ggwanga mwebali naye ne batateekawo ddoboozi omuntu ogwo olw'ensonga ye nti oba oli anakyamuwadde batanakyamuwadde yasobola okusigala ng'akoze eki ng'ayemeredde ku magulu ge eri ensonga n'azoogera okitegeera so kakati kyenkugamba nti abantu abali tubasubiramu kyamaanyi nga bakyajja ekyoja mu miro katuyita ekyoja mu miro oba nga bakyana akantu ke bajja ew'omukulu mu gavumenti ya Mwami Museveni tobasubira kuteekawo ddoboozi kyenkugambye ekiri nti ababaka be tulina tebali ku bigendererwa bya Kyagulanyi bali ku bigendererwa bo ng'ebyabwe bye baagala Kyagulanyi abatuusize tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggomba memba Parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono Mwami Museveni mu poliisi yawangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atono byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu vidiyo ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kwosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yuggi oba nosiŋŋaana ku Kasuku live abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13 sigamba ogamba otya Hope Mukiibi Uganda nnyaffe bwe tuli mpolampola nakulaba nga tukola netusingira selekita nasaayo ojjukira tuli wano kati ssaawa zino ng'amaze okulinnya ate bukyanga agenda mu Amerika tayinza kugamba atalinamu kantu konna kisa kyonna kugamba nti abantu bano be naleka e Uganda nga nkolagana nabo nembaleka e Uganda mu nnaku empitirivu ekyanzirusaayo Uganda nakifuna naye baneka mbalowoozeko mbawoyo ali sinebo kiba 10 naye ali yasirise becce tanyega omala mugamba nti mukulu omuli muti eyo ndi haje tuli nasirika enaku zanyirira okufa obufi anyirira selekita anyirira okufa obufi ali mu mataala ali gundi akyuse nakwata eno naye nga ali selekita dakitufu watuleka ate watukyala nebigasa naye yeyongerako bigasa agezze bigasa anyirira okufa obufi bigasa agezze naye nga tubagaliza birungi byereere naye nga ffe bwemalika ne Uganda mutulowoozeeko muleme kwerowoozaako mwekka kubanga ate wano wetulira mujja kudda mutusange kati naye mukukoma kutusanga munatusanga mutya nga bamubuuza ffe kali bino bitya kyekimidde kitya tubabuulira nga kiba kirungi bw'oba nga okomyewo n'obuuza omuntu ng'omuntu alina amaanyi agakuddamu yakuwelagirira enfu tugende sigamba mbabuuzako mwenna abatulaba ku Embozi mu Yugi ne ku nyaffe Uganda mwebale kutugoberera Uganda nyaffe mwebale kutugoberera yonna gye musinzire okutulaba amawanga ag'enjawulo abanaffe abali wano ku butaka mu Uganda abali mu Amerika abali e Bungereza abali e Canada abali e South Africa abali mu mawanga gonna
agabazungu ne wano waffe mu Africa tubebaza olw'okutugoberera mukola kyamaanyi nnyo. Singa abantu bano tebawaayo kadde kutugoberera oba oli awo naffe amaanyi agakola gali badde gatubula. N'olwokuba nti buli lw'ogenda nolaba nga abantu 1,000 bakulabye 2,000 3,000 mutwalo 2 kikuzzamu amaanyi kusobola okusigala nga yes. So tubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'abawabula onaje nagamba nti wano ne wali n'abasiima so tubebaza tetubitwala for granted tubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala tubebaza manja waliwo emirimu gye tukola ffenna nga bannayuganda we tuli wano nti mukiibi akola mulimu guno Geoffrey Mayanja munnamawulire akola wati ne bwati yoyo omulala aliyo nga musirikale omulala aliyo eno nga ye musawo omulala aliyo nga muwiyo musomesa mu buweereza obw'enjawulo ne wali kisigala kitugatta ffenna tuli bantu tuli bannayuganda era buli muntu yenna waabaali alina endaba ye y'ebintu mu ngeri ye okusinza ku bwali gwe oli munnamawulire oassociatinga n'abantu bangi ab'enjawulo okusinza ku bwolaba ate nawe n'ebintu byolaba nga ggwe ki ng'omuntu Uganda gye tulimu eri emu yenna abagikulembera abakulembera ffenna basawo abasomesa abasuubuzi n'abaki ffenna at the end of it all tuli bantu tubadde mu kalulu era saa zino nga wenjogerera ssaawa zino tulinga bakyakalimu kati kaggwa n'embeera eriwo buli muntu alina endaba ye y'ebintu ne bw'otambula mu kkubo bw'oti olaba makubo magayaavu sibe gali walinga waliwo ekirikwaki ekiba kiriwo naye akalulu ko kaggwa akeesimu abantu 8 ba candidates naye okwenda okukomekereza kalimu abantu bameka 2 Mwami Kyagulanyi ne Mwai Museveni mu kuggwa kwako buli omwana engeri yalabamu ebintu naye nga balangire bagamba nti Mwai Museveni yafuna 71.88% bululu wali mitwalo bali mu milioni 7 Kyagulanyi n'afuna bululu wa milioni 2 n'obugwamu percentage yali mu 20 something abalabi bagamba nti nedda tekisoboka ontayinza kufuna buno tuba tukyalawe kwosa jjo n'ekitebe kyenyini kyavudde mu press conference ne bagamba nti ffenna byavudde mu kalulu kano tetubikiriza naye ate ba MPs nga ino obujulizi ku ngeri gye wabbibwamu nga ne DRA forms zonna ziyina nga tebweganika oli wadde bukola ki ogenda mu kkooti wadde tetusubirawo ki bwenkanya naye gendayo either so obufune oba si kyo kale kigende ku record mulunga yagamba bangi bavuddeyo naga no fitaga kabanja bubanja lwaki ate ogenda mu kkooti z'abali ngo kimanye teriwe enkanya nola mu ngeri bwetyo yavudde na clarifying ku nsonga eyo ku kyawa ki kyebadde agamba naga nti ne ko liri weriri nina ino kwaki weriri nja nkunyonyole gwo no manyi bono kola ki ono otandikira weriri kati buli munagala alina ngejalabyemu ebintu nawe nangejo kola ki bayina Kenya twalina Kenya kanoonye kakuume akalonde kakuume bwe bakabba kabanje kati gwe mutenda guli gwasooka gwaggwa gwesaka 3 kabanje oba yagota na simanyi oba masawo weri simanyi nze simanyi na kikola ki kigenda maaso gwe nawe olinda baye ebintu Mwami Kyagulanyi yakola campaigns nga abantu bangi bajjula wali nga ule basajjinja omuntu ne mesakani bagenda bajja ki ne bajjula bala bajjanga n'ennyanya n'emichungwa baga nti tyegasa ajja kuba ne kola ki naye ngenda nze ne nfuna essuubi nti bana kabanje bali tafu tegeera ba MPs buli kifo kyagenda mu gwa flagging off nga kubeera ku Kyagulanyi waki wali mu motoka ye amulaga abantu kati byaggwa bangi bamu bayitamu abalala kola ki tebayitamu ababbi bwabe bamanyi kikola ki bwe kyali nenga gyewakirabamu naye okuva byaggwa Kyagulanyi yadduka ewuwe nga kwera mukaaga ewuwe balumbayo yennyini anoonyezebwa mu ngeri yegyoyinza okulabaga nti ogiraba bwe nti ate amagye olusi gavaayo tetumunoonya polisi nevaayo teteya kunoonya CDF n'avaayo nkwade nakwa sana namunana watavaayo kulanga muyekera okubanga bagundi be bakutte nebigenda mu maaso kusinza kubuwola baggwe NUP yavudde ne stand buli MP abiddwa nga alina obujulizi agende mu kkooti abantu bakikuyemu ebituli abalala bakitegedde Kyagulanyi ali mu kudduka yawangula agamba nti yawangula adduka gwe yawangula amunoonya
n'embeera y'ensi yo bwetambula gulaba otya ebintu bino akalulu kalaba otya niwe statement tuli musazi Uganda bweri kakati ensonga nyingi nnyo zozingidde awamu nsaba mukama nnuŋŋamye nsobole okugamba okuzijjukira nga bwe tuwogera wano kubanga nyingi nnyo ate nga zonna nkulu naye okusookera ddala olina kyoyogedde wali n'ogamba nti mwami Museveni yawangula ne miliyoni 7 n'ezigwamu Kyagulanyi nawangula ne miliyoni 2 n'ezigwamu naye bw'otunula ebintu nga bwe bize bitambula okimanyi nti Namere nga tetufuddeeyo nti oba babadde bateeketeeke oba babadde Rio okimanyi nti Namere kooti okumulangirira bajaguza nnyo n'okusinga omukulembeze w'eggwanga bali mujagulize yafuna miliyoni 7 n'ezigwamu twalabe nga bayisa ebivulu nga tetufuddeeyo oba babadde bateeketeeke oba babadde Rio naye bajaguza nnyo n'okusinga omukulembeze w'eggwanga yes yawangula n'obungi ennyo ate nga mukulembeze wa ggwanga lyonna kati simanyi oba ensimbi eziteekateeka abajaguza akalulu kaggwera zaali ziweddewo oba bwe batakifaako ekyo g'okibuuzizza naye nze nalirowoozezza nti omuntu bw'aba nga awangudde mu butuufu layiti eyo omuntu bw'aba nga awangudde mu butuufu nga mwami Museveni webongola n'obululu emiliyoni 7 n'ezigwamu nze ndowooza wabeerawo ebibuuzo bingi nnyo singa abantu baba tebavuddeeyo kujaguza na kulaga ssanyu lyabwe ng'omubaka obubaka constituency ng'asobola okuwangula naye nolaba yabajaguza twalonda bulungi yes so bw'otunula ebintu ng'ebyo ebibuuzo bibeera bingi nnyo ebiyinza okutambulira mu mutwe naye okutwaliza awamu okusinziira mu kiseera kino embeera nga bwe tugiraba wambuuzizzaako nti gw'obiraba otya okusinziira nga bwe tuli twakava mu kulonda ekyamazima ensi yonna yalonda yes ekyamazima tewali amanyi era n'ekiddako tewali akimanyi kabeere nze kabeere ggwe kabeere CDF kabeere pulezidenti kabeere Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP tewali n'omu amanyi kiddako era kati fena tukeesa lutubala oyoga nti omuntu akeesa lukya nga kuya mutamiivu fena ekiddako teri akimanyi naye nga fena nze naawe fena kyetwagala mu nda yaffe kwe kubeera n'emirembe mu ggwanga etteefu eritali mu dduka etali mu kusika mugwa na kwesika bitogi na kulwanagana fena kyetulwanirira naye ate nga bwe tukyetaaga twagala tukibeeremu n'amazima n'obwenkanya okitegeera kubanga abantu bonna bava mu mbeera tekitegeeza nti no baagala nnyo entalo naye oluusi nti omuntu okutandika okuvuna kwata ettaayi aba mu busobwa aba asobeddwa ng'alaba okukwata ettaayi kyekiyinza omuyisaawo era kyekisembayo oba anaafuna obwenkanya mu kyo era ye aba alaba nti kyekisembayo okulaba nga yeetaasa mu byonna kitegeeza nti gyandibadde agenda okufuna obwenkanya naye abatakyesigayo yes kati gwe gyolaba obutabanguko ennaku zino bungi nnyo ogenda n'owulira nti ono yaze n'atema ono naye nga bw'obinoonyereza oluusi abadde amubanja oba oluusi anakye yamukola n'amutwala ku poliisi n'atafuna bwenkanya yes kati nga ye alaba nti abatasigaza ssuubi lyonna wantu wonna yes kati newe namutwala mu kkooti era nyagenda bansabe ssente ze sirina mbeeraawo ate omuntu okitegeera weebale nnyo kati ng'alaba kyalina okukola ekisembayo kutwala emateeka mu ngalo naye nga tesi kyekituufu yes naye nga bwetogera essaawa zino tewali n'omu amanyi kiddako ffenna tuli awo tutunudde wayogedde ku babaka ba paalamenti of course ababaka ba paalamenti bo essaawa zino era nga bugayi nabo bennyini nabo tebamanyi kiddako abalondeddwa kati tunya bano abalondeddwa of course abazze omulundi ogusookera ddala n'abajja ku luli naye nga baakomyewo nti ng'oggyeko ekyokuba nti ababaka ba paalamenti tukkirize tugaane ffenna nti ababaka ba paalamenti tebalina kye baagaza mwami Kyagulanyi tewali na kimu kye baagala ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu byebifo positions ebyobubaka bwa paalamenti naye ekitali ekyo tebalina kye baagaza mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu
tubadde mu campaign wano in fact nga tetunabana kujja kuzituukamu nga buli mubaka yenna aliyo nwanyiza kuga nti njagala kubedda nange mubaka wa parliament njagala kujjayo gundi nga bonna balwana okufuna serefi ebifaananyi n'okuwuliziganya ne ttiimu ya Robert Kyagulanyi yennyini nga balwana era ababaka abo nga tebana nga odi press conference ku kitebe e Kavule bye basookawo n'okusinga abantu abalala bonna ababaka okitegeera tine kati gwotunuulira okuva okulonda lekwaggwa tewali kigenda mu maaso kubanga boba nga ababaka bano bali serious era nakigerako kwene mabegako kaawo nti ababaka bano baba nga bali serious ddala nga baga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere president era nga ebigendererwa bye nga nabo bye byabwe baali badde ebbanga no tumaze nga omukulu oyo abuze nga talabika baali badde bateekawo ddembeera bo bennyini nga ababaka ba parliament ne bagamba nti fe ababaka ba parliament abalondeddwa ku tiketi ya NUP tuzze okuteekawo eddoboozi eryawamu nga bakubye press conference tuzze okuteekawo eddoboozi eryawamu okumanya okuvumirira ebyo ebikolebwa ku maka ga Kyagulanyi n'embeera gyalimu yaddukadduka bo nga ababaka ba parliament nga tutaddewo eddoboozi era tusaba gavumenti eno eri mu buyinza oba yewaŋŋamiza mu buyinza tusaba ebikola bye mukola birekeraawo era tutaddewo embeera bweti okitegeera weebale nnyo ne bwe baali badde nga yes ne bwe baali badde nga si bye bategeeza naye nga bakiraze nekigenda ku rekodi naye okuva okulonda lekwaggwa bonna baasirika bonna bali ku byabwe ate nga ne be bawangula obalaba nti baba boogera teboogera ku kalulu ka Kyagulanyi boogera kalulu kaabwe bo nga bba abantu tinze banzibye lyafomuzi zangeri tayogera ku za Kyagulanyi abasinga obungi weebale nnyo kankuwa ekikolabeko ekyomubaka gubayita Lutamaguzi Ssemakula Lutamaguzi baamubba nga bwagamba era yavayo n'akaba n'amaziga n'asiita ku ttaka naye nga eddoboozi lyayogeza lirimu lyokka lyakalulu keyinga omuntu banzibye naye nga Kyagulanyi weebale nnyo naye nga Kyagulanyi mukama we takwogerako okitegeera kati kyenkugambye ekiri nti ababaka be tulina tebali ku bigendwa bya Kyagulanyi bali ku bigendererwa bo ng'ebyabwe bye baagala Kyagulanyi abatuusize ate nawuliranga nga boogera oluusi nze ne munannonda nga Kyagulanyi si ye pulezidenti tetejja kukyuka bangi nabalanga nenketeta nyoyo nga atera kyogera nketeta nyoyo mumanyi nga bakyogera naye bonna olwawangula bazina mazina gaabwe bali mu byabwe bali mu kulamuza masuuti n'amagomesi na biteeteeyi bya bbeeyi nangatto nnungi ane wa Museveni yabategedde bulungi nnyo yabaweredde enguzi nga tannakola ki nga tebannakulayira kati weebale nnyo esente ezo emiliyoni 315 kyavudde kuki okuva ku miliyoni 200 okutuuka eyo wawulidde omubaka wa NUP agamba nti nze bannange ekyo wadde nze sinnabakulayira naye nkiwakanya bonna basirise kati yooli sente zammwe yakabanje azisizaawo kiseera nti olina kumala kulayira okufuna sente ezo kakitegeeza olina mwali legitimacy okufuna ki ne kakati be babaka betulina era ffenna abantu betulinamu essuubi ogamba nti bajja kukyusa ensi oba ebitundu byaffe gye tubeera okitegeera kubanga bo bali ku byabwe kati gwotunuulira olunaku olwajjo wagoberedde olukiiko NUP lwayise esigiru yayise press conference yabaddeyo babaka bameka bewalabyeyo okusinzira kwabo babadde 2015 naye nga be balondeddwa bokka nalabye Kaluwanga nalabye Ujire Nasolo nendaba bana bapya babadde bameka badde si bangi badde nga 15 naye nga ate mu press conference kati katugambe nti ye press conference yasookedde ddala ababaka bonna baali baddewo mu bungi okitegeera kubanga embeera gye tulimu essaawa zino eyokubanga pulezidenti wammwe w'ekibiina nga tamanyi gyali talabika buli akaali badde kakuba bonna baali badde baggwayo era ne bateekawo eddoboozi limu ne gavumenti naye eri ku bunkenke essaawa zino eno bagibanja neri bagibanja bannaddiini tebalina kyebayogedde kuki ku mbeera n'essaawa zino eriwo kiryawo kyamaanyi maze sinnategeera simanyi bannaddiini simanyi bakoze obuvunaanyizibwa bwabwe Uganda ne ba elders kankubuuze weebali ne basobola okuba nga bassa kimu n'ali mu buyinza kuba Uganda babalina emisingi gy'aba elders bannaddiini
ne bannayo abufuzi wande badde wali sulisiga lina kola ki kiryogera ne bannaddiini nalaba bagendako Wakyagulanyi nabanda okazimba mugulu nga ajjayogera nti akakaluka kalungi okufa obufi naye mpozi wadde omulumulu Samuel somehow nenga kawadde kalungi twaliza wamu Wakigula nga kyogera naye nga kalulu kano anyway simanyi kati bannaddiini abateekawo eddoboozi bwebali era tetuyinza kukibuusabuusa newankubadde nti nno si buli kimu tebajja kukyogerako naye nga bataddewo eddoboozi ku lw'abantu bwebali atonza kungamba nti no Fathers Kibe tataddewo eddoboozi waliwo omusumba atera okwogera ennyo generally tugala kuba na ddiini generally tetugamba abakulembeze baabwe naye ze kitunira generally bonna oba mukulu wa ddiini oba ali obubeezi oba musumba oba pasita wa wansi mwebale bageza kukuteekawo eddoboozi Father Kibe Father Musala ne Imamu Kiti zibetera okusinga okwegendereza Sheikh Kiti betera okugendereza ennyo maki ne ensinga Uganda waliwo pasita wagotera okubeera naye pasita Mugerwa basafi kati waliwo ekintu waliwo Sheikh Kamyuka waliwo ekintu kyetera okutunuulira nti ensi Uganda yabaawo etya yazimbwa ku misingi ki yalina obwakabaka obw'enjawulo namanga agakola ki Uganda bwakabaka obw'enjawulo ba stakeholder ba Uganda stakeholders abatuufu nti Buganda Bunyoro Ankole wadde bagizaawo Busoga West Nile erina obwakabaka bungi ebuli eyo abantu baabwe ebugisa erina omukuuka wa Tooro Lwenzululu ba stakeholders baki ba Uganda kuba buli muntu enagula mu Uganda ava mu abo mwagwa naye obukulembeze obwo nabwo bwogera kibbo kubigenda mu maaso anti kati kye nakugambye nti abamu bwe bali era balabika naye toyinza kubanenya kubanga batekuba balinnya mu kimu n'omukulu kati kankuwa ekyokulabirako nti wano baayita abakulembeze b'ennono ekkololo okufuna emmotoka ani atagenda ani yagenda owa Buganda yeka yatalabikayo bwe mba ndiseerabidde naye abasinga obungi bonna baaliyo era emmotoka ne bazifuna bulungi ne bazaaniriza kakati abantu abali mu kiti ekyo gavumenti ebayise bawe era bw'olaba nti n'ensimbi ze bateekawo milioni 5-6 eza buli mwezi nti era bw'olaba yazigaana ali omu ye Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri owa Buganda naye abasigadde bonna bazifuna yes naye abasigadde bonna bazifuna kati omuntu yenna ng'olina kyojja ew'omuntu oyo ekikulabira n'ekikubeezaawo era ng'olina nekyosuubira okumugyamu kizibu nnyo okulaba ensobi ze era kizibu nnyo n'okumugambako yes era abantu batono nnyo mpozi olinga nakye yeesiga bantu batono nnyo asobola okunenya omuntu alina kyamugyamu kizibu okitegeera era ebiseera ebisinga abantu bwe batyo baba tebasobya kakati omuntu agwa mu kiti ekyo tomusuubira kuteekawo ddoboozi ku lwa muntu wa bulijjo kubanga era olaba nti ebintu ku nsonga zonna zonna ziba zibaddewo Kabaka Mutebi yekka gw'olaba yateekawo eddoboozi okitegeera abantu bonna abasigadde bonna betwali tusuubire nti basobola okuvaamu eddoboozi babeereyo ne basirika nga gyebali nga babirengera nga ne mu ggwanga mwebali naye ne batateekawo eddoboozi omuntu ogwo olw'ensonga ye nti oba oli anakyamuwadde oba tanakyamuwadde yasobola okusigala ng'akoze eki ng'ayimiridde ku magulu ge eri ensonga n'azoogera okitegeera so kakati kyenkugamba nti abantu abo tetubasuubiramu kyamaanyi nga bakyajja ekyoja mu miro tukiyita ekyoja mu miro oba nga bakyana akantu ke bajja ew'omukulu mu gavumenti ya Mwami Museveni tobasuubira kuteekawo ddoboozi manje gwenze naawe tuli bannayuganda tulina okuba tuli bagonvera obukulembeze bwaffe naye ffe ani atuvunaanyizibwako twogera ku bituluma bwe kiba nga buga nti munnaby'obufuzi alina interest ze mu byobufuzi munnaddiini tanakyanza kwogera ku lwange because alina kyakola ki ne cultural leader wange kyekimu kati nze naggondera ani era nalina okunjogerera nga munnayuganda era tuli okulwana ffe nga ffe gwe nga munnayuganda gw'olina okweyogerera gwe nga munnayuganda gw'oteekeddwa okweterawo eddoboozi olw'ensonga nti abantu tebeesigwa kubanga mulamu obwa bulijjo buli muntu alina ebigendererwa bye tuli wano mu kibi tutudde wano naye mu bulamu buli omu alina ebigendererwa naye ojja kwekanga nga ebigendererwa byo gwe nange
nga tebifaanagana kyokka tolja kweka nga ate olw'ebigendererwa ate bitufaanaganya okitegeera kaakati mu bulamu bwa bulijjo naddala mu Uganda eno gye tulimu tuteekeddwa okubeera nga gwe kennyini gwe omuntu gwe nga ggwe nga teweekwasiza mulala nga tokoze eki guno okweterawo eddoboozi kankuwa ekyokulabirako nina omusajja nawe ntera okubeera akawungeezi obwolumu nawe ntera okubeera awo kati natuuka wala omusajja wa Kyagulanyi nnyo naye nagenda waawo President Kyagulanyi we yagendera ku malaalo ku bijja by'abakadde be bwe natuuka bwe nti nga tanambuuza nako tetunnabuuzaganya nangamba omusajja wamulabye omusajja wagamba ati abuze omusajja naye nze ntandise okwekengeramu ne mugamba ate nga lwaki weekengeramu nandika kati twali tumanyi n'okumanya ti bwe tuvudde mu kalulu abantu bajja kwekalakaasa okumala wiiki 2 naye teri n'omu yeekalakaasa kati nze ne mubuuza owagira ki kuba nze kyengamba nti wa Kyagulanyi nanga nze mpagira Kyagulanyi ne mubuuza kati obadde oyagala muntu kyaba yeekalakaasa okumala wiiki 2 gwe watandikidde wa n'aseka okitegeera n'aseka n'emboozi n'agiggalawo okitegeera kati be bamu ku bantu abo nti asubira omulala amwogerere oba amulwanirire naye nga ye talina mbeera gy'ataddewo ye nga atudde waka wuwe naye ng'ate ekintu kyonna kinakutandikira ku ggwe ng'omuntu nga tonnanenya oli nti tasitukiddeemu kubako eddoboozi lyateekawo nti talina kyakoze gwe kennyini gwe ng'omuntu gwe sooka obeeko ne kyoteekawo okitegeera nga tonnaba kunenya mulala era kyova olaba nti nze nebaza nnyo abantu abali mu diaspora eyo babloga mu diaspora nawalala abali ebweru w'eggwanga kaŋŋambe mbeebaza bateekawo eddoboozi ebyaddala nno era ne boogera ensonga ne zigguka naye balekerawo okunenya abantu abali eno ku butaka kati mwe muli eyo kubanga twagamba protest vote kati sawa yakabanja ninga batemuna kyemukoze naye nga tebamanyi kiriwa kiri eno gwe bw'obanga owulira nti wali agadde gwe linnyennyenya okomewo gwe osimbule okitegeera tomanyi mbeera kyeremeseza kubanga twali wano eno ffenna tubadde mu Uganda tugirabye nti abaana abattibwa bw'obanga obadde ogubira amawulire abaana abattibwa kati nze ndi mu mawulire naye nze nafunanga amasimu internet ng'envudde kuninga nfuna amasimu oli nakwenda ngamba Geoffrey ti wano we tuli essaawa zino basseewo abaana 2 nofuna essimu endala Geoffrey wano we tuli abantu 3 battiddwa okitegeera abantu nga tebalina mu kwekalakaasa batambula bali ku byabwe naye basikena bakubatiyagasi okitegeera kati embeera ng'eyo naddala nga teriiko omuntu aduumira ebiseera ebimu kubanga ebintu byanjawulo nga oluusi nga tewaliwo mbeera yaduumira oluusi bakikalubamukko naye nga tukkirize tugaane abaana bagezaako okutandika naye ffenaffe embeera ebaddewo mu Uganda y'abasirikale okuba abantu okutta abantu manja bantu bali basuubira ki kwaffe mpulira president agamba nammwe nga mugamba nimona ovula 90% tebajja kukulangirira kabanje kale ku mutende gwakuguma na butatya kati balugamba nti nno abatufuga okusinza kwa ijiji yaliwo ega nti abafunye mugonga bali controllinga bali mitwala 3.5 fe tuli bukadde busuka mwana mu 5 Kenya bana Kenya boku nsonga basituka bonga bo sika vende Kenya batenda mundu ne Sudani basituka kati fo kulema kwa fetu kunenyezani obutabaako na kikolebwa ffe nga ffe kakati era kino kiddayo era mu bakulembeze obanga fetu erimba fenze naawe n'abali no baggulu abalaba ebimu ebyenjawulo fetu erimba nti enseri bubi nga teri bubi kuziwa tulio nga fetu erimba kandi enseri bubi nnyo enseri yakukyukako lwali nga boneka bwenda baya bwendala ngensi yawe eri bulungi nga fetu wagitabangula fetu tategeera bulungi fetu tulinda byenjawulo oba fetu laba bubi mayanja ngensi eri bulungi kakati nze kyendowooza kiri bwe kira kituzayo eri nti abantu abasinga beetaaga bifo kati kankuwa ekyokulabirako nti omuntu asooka okuvayo n'agamba Kyagulanyi omusajja amulemye Kyagulanyi omusajja amulemye bye tosuubiza naye njagala okutegeeza nti Kyagulanyi ye ng'omuntu tasobola kujja ku gavumenti ya Mwai Museveni ng'ali bwomu yesirembo ng'ali bwomu nga talina bakomanda naye ekyennaku abali badde bakomanda tukyogeddeko wano
banoonya bifo kankuwa ekyokulabirako nti Besigye yaliwo ng'azuganya gavumenti ya Museveni naye okimanyi nti Besigye yali n'abakomanda Ingrid tulinawe nti nga Besigye bwe bamuggalira ogenda okulaba nga NTV yalumbye ddawo Ingrid tulinawe nga bamusazeeko dda nga badde bamusazeeko nga akufuluma oluusi nga badde yafulumye ne bamukwatira mu kkubo ogenda okugira booti nga Munyagwa yayiseemu dda ebiseera ebyo okitegeera ogenda okugira booti ng'alina abantu webale nnyo ng'alina abantu nti ye kasita bamunyweza bamunywereza nga bo bajja kuvayo bateekewo ku mbeera eneriwa Lukwago eneriwa Munyagwa eneriwa Ingrid poliisi ne bamala bumazimaanyi ne balemesa bulemesa mu maanyi ag'ekitalo naye nga bataddewo embeera naye kati gwembuulira bukyanga bakwata Kyagulanyi gwembulirayo omuntu omyeka nalabako bulabyawo gundi zaake naye ate neyekikomya ku TikTok ng'ali mu nnyumba ye ng'abannakati internet ezeeko muveeyo tuzoganye ne bikoma awo komanda Kiggwa olabyewo ku bantu abetolodde Kyagulanyi adde bayimba protest vote ebbanga lyonna ng'ataddewo embeera kyenkizeemu kiri ekintu kimu timbisa ya Besigye abakulembeze makamanda bali bateeketeeke ng'abantu si be bateeketeeke kati ku luno Kyagulanyi ateeseteese nnyo abantu bakamanda tunakolaki ne babula kati omutuufu kubanga nti bw'olaba nti Uganda yennyini wonna waali yebuza ntandikirewa ng'enveeka ngeni nga fulaga ng'omulalu abantu bankwate TikTok bakole ki kiri omuntu agamba yatugende nga tuli ffenna buli muntu agaba ki tugende nga tuli ffenna naye atukuŋŋayo ffenna taliwa ki yataliiwo so nga tali Besigye yabalina kabaka kati gojja kuŋŋamba nti olumba ka palamenti wabongodde n'obululu 8 kati ogamba nti obanga wabongodde n'obululu 8 teriyo bantu bawera 100 banzaga nti tukugoberedde ng'osimbudde tugende okitegeera naye bonna bakulaga basirise kitegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kino akirimu yekka ng'ogyeko abantu ba bulijjo ekintu kino akirimu yekka talina komanda n'omu okuvaayo akomandinge ate oba oliawo oluusi ekitayinza kubeera kyangu kuza kubeera nga gye tulimu kubanga bakugamba nti ne Museveni naye tuulya mu history nti ne Museveni mu 8 bwe yayimuka nti n'ebiseera ebisinga teyabeeranga nawo naye waliwo bakomanda be abajjanga naga kati tukoze tuti kubanga era ogenda okulira nti Salimu Sale simanya yewamba simanya kabamba simanya nakola biki simanya bavude webale nnyo naye kati abakyagulanyi buli omali kasabangula kalu buli omali kubibye nego bakuba kalu naye ali kubye bonna basirise okitegeera balinze kugenda mu kooti kiwayogeddeko ogenda mu kooti ekitali kikyamu okitegeera era nze sikiriza na muntu akuba kya kooti kubanga kati bugamba nti ne kooti tuzikiriza mu tetugendayo naye nga tejjukira waliwo abasiba abaasibwa be baleeta mu kooti kana tuzizira tugambe nti no tetujja kugendayo nga tulidde wali abasibe baffe okitegeera kati wadde kooti abantu bannayuganda bazikubanga bagamba nti kooti netuzikiririzaamu olusiisiza amazima bye bakola n'ebirala byonna naye tekigaana waliwo kibayita ekintu ogenda ku record okitegeera ti mugezeeko era bamanyire ddala nti kakati era ne mu kooti era ne bwe bagenda mu kooti era babasala mankyolo okitegeera so nze nzikiriziganya abantu bagende mu kooti naye ndabikubana nga bakikuba nnyo nnyaawo naye nze ndowooza bagende mu kooti kiradde ndowoozezza nti Museveni anonya legitimacy buloga nti nzize nga pate standi yaffe egamba nti buli abbibwa agende muki mu kooti president batagenda kitegeeza ki teyabbibwa bw'atagenda kiza kikaki kuba it is a party stand naye mbadde nti tewaki bandikoledde munda nogamba abantu bo nti agwe genda mu kooti nga ffe tekize muki mu lujjudde stand ya party mmoja nti stand ya party NUP ekulembera Kyagulanyi egamba nti buli yabbibwa akole ki agende mu kooti era mukono namasaka n'agenda owegi n'agenda neze njukira bulungi nnyo teyali stand ya party nti bannange bwe batuwangula kalumu nabaka ba palamenti tebana tuwangula temugenda mu kooti okitegeera waliwo etteeka eririwo mu NUP nti omuntu obeera ng'omiddwa kaadi toteekeddwa okugenda independent kkiriza bw'ogenda independent gwe watukyali oba omenya etteeka ly'ekibiina era amateeka g'ekibiina gajja kukolako kusinziira nga bwe gagamba naye nga kya bonna okitegeera naye kino ekyogamba nti ekyobutagenda mu kooti ng'owanguddwa Robert Kyagulanyi ye nga ye president yekisalawo ye ng'omuntu
era inagamba nti nze kusenga bitambudde sijagenda mu kkooti olw'ensonga ze naye sijjukira kuba nti yali standi ya kibiina nti n'abakulembeze mwe n'abalondeddwa abaka ba paalamenti nti bonna batwangulidde wamu nammwe temugendanga. Kino kya buntu okitegeera. So nze kyendowooza nti si kibi kubanga omuntu babeera nga naddira foomu zize nga ziraga nti yawangula akalulu ng'obujulizi bwonna abulina lwaki abatagezaako okitegeera. Kubanga okusinanga President Robert Kyagulanyi ne bw'anaaba nga entebe yagikutte era yitaga abaka ba paalamenti ne baba nga Mike Museveni yasigaddeko gavumenti enetambula emyaka 5 eginaggwako era abaka ba paalamenti aba opposition ebeetaaga. Kati gwe lwaki okirwanyisa lwaki balemesa okugenda mu kkooti okugezaako okitegeera baleke bagende bagezeeko bwe bayitamu bayitemu begatte okubaliyo ekintu kitambule mu paalamenti okitegeera. Agamba nti oyabbibwa mutereevu ng'abamulonda gye bali kyo wadde ogamba kunga bantu bo tubanje ku nguudo nabo kunga bantu bo tubanje ku nguudo tubanje gavumenti yonna enda kwa process yonna yali nfu. Anti kakati ganda kugambye nti bano abaka ba paalamenti beenoonyeza byabwe ku kaabwe bagenda kulwana mu kkooti n'ensimbi baziteekemu naye ku ka pulezidenti tobasuubira kitwakyogeddeko dda kuba bo beenoonyeza byabwe. Kyagulanyi naawe okulwani gyaliko n'ebigenda maaso saa zino yolaba press conference naawe walala muli olaba omulaba wambisa byo mu maaso mu byobufuzi bya Uganda omulaba oludda wa Kyagulanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu okusookera ddala ebiseera bye bikyali bitangaavu nnyo naddala mu byobufuzi naye nga alina omusango gw'obutujju ebyo byonna bibeerawo ebyo ne Mwami Museveni naye bagimusaako egy'obutujju ne Besigye bagimusaako Mwami Museveni bagimusaako Obote yagimusaako tafuze emyaka 4 okitegeera kati ebyo byonna bibeerawo. Omutyebe omulengedde bamutambuzaako ebyo byonna bikola ki byonna bibeerawo naye nga kinjagala okukulaga n'okugamba nti ebiseera bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobukulembeze bikyali bitangaavu kubanga okusookera ddala emyaka gikyali mito obwongo bukola bulungi nnyo ali exposed yalina ennamba y'abantu kati tetuyinza kukibuusabuusa okugjako nga tiddwa ate oba oli okiyinza obutabeera kyangunyu budde buno naye nga oba olusi kisobola okusoboka okugjako nga tiddwa naye bwe kitaba ekyo ebiseera mu byobufuzi bwe by'omu maaso bikyali bitangaavu nnyo era omuntu mpulira abantu abamu gati kati kuno kekiganye kati abiveeko buvi abiveeko ku lwaki kubanga eriyo ne gwenza okusanga kati kankuwa ekyokulabirako okubaka ba paalamenti tubalabyeko wano lwashanda omulaba omusajja agenza gwa ku mpagala naye naye akulaga nti akyaliwo nnyo kakati olukyagulanyi w'emyaka 4 obuna gwogamba nti gwenziga nti alemeddwa benakyazanga nti tugamba twawangula twalina masses ne mu bulunu ate badde ki mpitirivu nya tufunye chance etuka ku bantu bonna naye tukoze tutya okuddira oba Kyagulanyi akoze atya okuddira obuwagizi obwo bwasanga ku ground obufulamu obuwanguzi nakyaganye kati Mwami Muhoozi ye CDF tweets zakola saa zino ebitambule bigenda mu maaso yendabanga Kyagulanyi yesimbawo ne kitaawe n'abalala ne ashiftinze amaanyi Kyagulanyi gantunduza ku kitaawe kwagwa abanja ye agazizza eno gy'akovariza agazizza gy'ali. Muhoozi yadda mu Kyagulanyi Muhoozi yalumbe wa Kyagulanyi ye CDF alina okuuma ensalo. Muhoozi yadda mu bazungu. Muhoozi yayomba ne gundi onani ono bali omunsi minisita bali omunsi. Yes. Kakati Muhoozi afuuse Muhoozi kitegeeza nti ndabanga nze olubadde wakati wa Museveni ne Kyagulanyi Muhoozi alweddiza awudde kitaawe obuzito mundabe yiyo kitegeeza ki eri CDF eggwanga ku nneeyisa gye yeeyisaamu naffe balina okukuuma engeri gyatuyisaamu n'abo abeesimbyewo era balina okukuuma engeri gye yeeyisaamu n'abazungu wedda mpulira abantu bagamba Muhoozi leero awedde kiwedde leero abazungu baga kujja kavumenti seneta ono kakoze bwati bigenda mu maaso. Muhoozi ategeeza ki ebyobufuzi eggwanga lino ategeeza ki oba position tijimwe yetadde ye nga ye kuba CDF baze babaawo bangi
Kiki oluno kubalala kakati kiyinza okafaananiza kuba ekityo era n'amugamba nti n'ebinaavanga emabega binaaba bijja era nja kuvanga mu maaso nzija nkuyimirire mu mugongo ebinajja kukuba mu mugongo nabyo bikole ki bikubenze kakati ye sitade ya Muhoozi gy'alimu nti olwamwami Museveni emyaka egigenze n'okuba nga mu byobufuzi takyali active mu kampeyini omulabye si ye mwami Museveni oli ow'ekyenda omyaka gy'ekyenda 2000 awo wetwajjira awo nga musajja kuba kampeyini ku kampeyini nga amanya agalina nga bw'aba ayogera eddoboozi oliwulira naye kati tubadde mu kampeyini nga President Museveni nga n'eddoboozi oba olwatuuka ne lizikira kampeyini ezimu ozirabye abadde azisikipinga n'atazikola ezimu okitegeera nti kugamba olaba nti vibe gy'alina n'amaanyi ge yakozesanga byakendeera kakati mu mbeera eno nti Muhoozi ono nze ku lwange mu ndowooza yange aza n'okuba nno nga talina nnyo na nsonga eri awo oba oli awo nkulu ng'abantu bagezaako okugirengera nze ndowooza yange nti ensonga enkulu y'okubeerawo n'okwogera byonna na byonna byakola kutera omugongo kitaawe manja galeme kumukuba nnyo mu mbeera gy'alimu okitegeera kubanga mwami Museveni takyasobola kati kukwatagana mu matayi ga bigambo tasobola kukwatagana mu matayi ga bigambo na Kyagulanyi kweriga mu bigambo okitegeera kubanga okulwana kwange eri nnyingi nnyo tusobola okulwana nze naawe ninga tukozesa bigambo nze nenkuwangula nga tukozesa ebigambo tetufunyiza nenkuwangula so ebigambo ebyogerwa nako kamu ku kakodyo akasobola okuwanguza olutalo kakati mwami Museveni kyatakyasobola kati Muhoozi kiyewayo n'agamba nti nze kambeerewo abantu mbatambulizaawo mpewule ku muzeeyi ku bigambo byali mutuuseeko kankuwa ekyokulabira kugoba ojja weetegeeza byazaawandiika fine ebimu bituukiridde naye bw'otunya percentage yaabyo byazateeka ku Twitter naye bw'otunya percentage yaabyo byayogedde ne bituukirira ne byayogedde ne bitatuukirira ebitatuukiridde bye bingi bino nti Kyagulanyi nga namusalako omutwe ku nnaku z'omwezi bweziti Besigye nga namukola ku nnaku z'omwezi bweziti kakati kugamba nti nobawo n'ekintu kyayogera buli omuntu agamba yakyogedde ddala nga oba kyogedde oba ku nsi oba endala okitegeera tolumu ate navayo ne yeetonda ate n'agira okitegeera kugamba oba olaba ng'omuntu bwe kiba nga kiti kya bukulembeze bw'oba nga bwefumitiriza nnyo tukekisaana ogamba nti naye n'omusajja alina kyayisaawo tali serious mu bintu byayogera oba olumu ne mu byakola okitegeera yes kakati yateekebwawo okulaba ng'ataasa kitaawe amanya gali mutuukiddeko yabeere ng'akola ki kyekiri kyogambye nti ebiva wa Kyagulanyi ebigenda ewa kitaawe onokola nga byenyizeemu bw'ati bwebale nnyo nga bikkakkana okitegeera kati wolabyeko twiti yagambye nti nsinze Mezaya wabula Mezaya yani Salimu Sale era simanya 2:3 mu gumu okitegeera ate olugira nti ate nze neetesiteese okitegeera kwegamba bwefumitiza ebintu byazawandiika nebyayogera nebirabika olaba nga oba oli awo waliwo kyataakiriza yene bali omunsi balina kye bayisaawo era kati ate ebiki ne bali omunsi bya ddala naye muganda galayiti eyo tujja kwewuliramu tujja kukwatagana bali omunsi ne CDF n'awulira nga mulimu ekizikiza so kakati ebyabwe bya ddala kubanga bw'owulira bali omunsi yagenda okugamba nti nagendako nembulyako nemuzeeyi we nemisiza emirimu gyange ate nga ebya ddala kituufu agiremesa kubanga kikinga tunabeera mu kampani emu okitegeera nobeerawo ensobi oba emmotoka etomedde omuntu nze nenziga nti abanange mutusaasire emmotoka yammwe katulabeko nekitulaba kyetuyinza okukola tutereze emmotoka yammwe neyafudde tumuliyirire emmotoka ya kampuni okitegeera ate gwe nove nogamba tebatumanyiira tebana kyebatugamba emmotoka zaabwe babadde mu nsobi kakitegeeza gwe omenyawo ekyange nze nyaga tutereeze ate gwe gyolaga ntoya kumanya kati nze mbasinza kukkiziganya naawe era mbagamba omusajja ono ddala kikyayagala
okitegeera kati omusajja bali omunsi babanga avaayo agezaako okwagala okutereeza ekintu kyasobedda naye ng'alwanalwanako nga bwagala okulwanalwanako ate aba yakwogera bwati omukulu n'avaayo n'agamba nti ate kati ekyo ffe tukirimu 100 ku 100 oba oli awo kiba tekimukola bulungi yes kiba tekimukola bulungi naye nga tumaliriza Mwami Museveni atanze okukiringa ekibuga nawudde minisita wa Kampala Kabanda yawadde abatembeeyi abatana bifo bakolera abatembeeyi aba boda rana stage taxi stand stage ba kubira mudo babiri balina okuvaawo yabadde awadde with immediate effect nabongera bwenna kwezo bakole ki tusibende ekibuga atazo kikirininga kitereza minisita wa Kampala nga MP wa Kampala naye nno minisita Kabanda bw'anaakikola ajja kuba mukazi nnyo kubanga olaba kyalema Jennifer Musisi ye bw'anaakikola tujja mumutendereza kubanga njagala ombulira ekintu kimu ku bajeti mukyala Jennifer Musisi yali alina n'amaanyi ne support yonokuva wa Mwami Museveni bw'abanga yasobola okulemererwa minisita Kabanda omusubira okumalako zemboziza gusimanyi era ng'ekikomezaawo kuba nkusiigidde ekifaananyi nti ku maanyi Jennifer Musisi yali alina ne budget enene gye yali alina nga kukuli n'omusalo omuzito gwe yali alina n'amaanyi ge yali alina wa Mwami Museveni bwe kibanga ekibuga kyamulema nga ne ke yalekawo akatono kubanga bw'otunulira mu kibuga wakati awo ebintu bingi nnyo Jennifer Musisi bye yaleka akoze naye olaba nabyo byabalema okutwala mu maaso nga byafa kiki obasubiramu ddala okutwala mu maaso kubanga nalabyeko awo nga bagamba obere yabadde ye kennyini minisita Kabanda n'agamba kati wantu gane tuwulira nti waliwo bw'okwata ku boda nti waliwo omunene azirimu bw'okwata ku kino nti waliwo omunene akirimu n'agamba kakati naffe tujja kuwabewo omunene asingayo naye nga tutereezezza okitegeera naye nze nkugambye endaba eyange kiri emirundi ebiri obadde boogera nti tunokoza nga ajja mu Kampala tukunganire ffenna omwo tuvuunike ekintu bano bagaa nti we have to decongest ki Kampala kiwe ekiri ekirala hamu yetaga abapangisa omala baguzimbyeko ebizimbe ebipya bingi nnyo ekkubo lifunze banajja babapangisa goba bali bayingira owino bana bali munda badde ku ngulu ebizimbe bijjule nenze ndi musanyufu nnyo kukigenda mu maaso Mwami Museveni wasoba ffenna atugobe goba buli kiramu Uganda eri bulungi goba buli kiramu naye nze nga bwe nze ndaba ebintu ebbanga lyonna nze mukyala minisita Kabanda musabira mikisa naye nga sisuubirawo kintu kyonna goba buli kiramu kukyuka goba buli kiramu e Kampala batembe goba boda goba taxi goba omenya tugende nze sisuubira kintu kyonna kukyuka kusinda kwa bwe nze ndaba ebintu wano e Kampala nze nkugambye nkulwadde ekyokulabirako teri muntu yabadde mu KCC omwo asinga mukyala Jennifer Musisi maanyi nakuteekawo ddoboozi na buyinza na bajeti nene kubanga era n'okukola ebyo byonna bye baagala okukola olina okuba ne bajeti enzito mpozi nga Mwami Museveni kyasinza okuleeta ebizibu najja ng'omuntu nga sova waabyo kuva dda kya byabufuzi kwambi obufuzi eriyo ekyogerebwa nga tekukikolebwa nekikolebwa nga tekyogerebwa ajja nayogeza omuntu ekintu nekifuuka ekizibu eri abalala ye najja nga solva omuwanguzi kwakyali kibaddemuko Sabana kizitwakira n'agamba nti munaba kusubutembe muve Kampala tereze ekibuga omundi gumu Museveni agamba nteka abantu bange olwo mwaka gumu tugende mu kalulu ne bamulonda mbu bali okululwe kana ne mu kino simanyi kikiri mu kubanza ekintu munayafuzi kyakola kimala kubaawo nadanga Museveni yakyogera kimala kubaawo nekola ki asotekawo obuzibu najja ng'omuyambi kuba enkola y'abanayafuzi n'abazungu yeeyo akulwaza n'akuwa eddagala akwavuwaza n'akuwa ssente akuluma enjala n'akuwa emmere nakuleetinga obwetaavu bwo gyali naye nga ate yabuleese kati so okujja kwakyo kuno ne Mwami Museveni azaabaawo yagala Sabana Kizigo batembeeyi yennyini nnyini nga Sabana yakiringa ekibuga ne Jennifer Musisi n'akikola bulungi nnyo nga yennyini amukozesezza oluvannyuma nga Jennifer Musisi kiri olulwe Kampala sikulanko okitegeera bwanga nyini ayogedde ekyo mmalo kiraba Museveni goba buli kiramu kubanga ojjukira bulungi nti mukyala Jennifer Musisi bwe yali ng'akyali mu KCC omwo
era yaleka amaze okukola enteekateeka ng'agamba nti buli stage ya boda mu kibuga Kampala wakati buli boda ebeere ne stage kyekituufu era gw'atali wa stage toyingira kibuga bako ne wookoma bana ba stage baba bakoleramu kitaasa n'obubbi naye kati gwe teebereza okuva ebbanga amazima emeka nga taliiwo nzi kuba sijjukira bulungi naye emyaka egyo nagyona gy'amaze nga taliiwo bano kiki bali bakoze ku nsonga eyo kati balaba kikola kati era osubira kinagguka gwenze ngoberera takolera abantu bali biteredde abatalina bizinesi akolera mu kavuyo crisis tapinuwa yalira mu kavuyo ateka wakavuyo kyangalanya kibwa ati taga abantu begasse kwa sababu batalira bayizo kwegatta bakola ekintu nane obanga oli musajja ngena bakaza asukka omuntu kiza bakazi bakokanyanga ya bukeza bakazi bone bakanya kaza tudda mu kola nsubina eji wasule nsuleno sula walala olanja kubo aliyo ntataliyo naye taliyo kaluda omusajja ono nyeba bate bakola kati bajja kwekubira masimu osula walala nga mindi bwamaso amenye suze wa munne kati Museveni enkola ye takkiriza abantu kukanya wala wali bakanya bateredde yo sinkola ye kubanga bagatereza Kampala Museveni tereza ngo babuliramu naye nga bogaye nga tumaliriza twesibe bbiri bannayuganda owulira batandikire mu kibuga wakati awo naye kati namwe abasuubuzi namwe mweteeketeeke efrisi emisolo okweyongera byonna mubirinde nali ngenda ku mazzi eyo nga ngenda kusomoka nensanga abavubi awo nga beegala bagamba nti leka different tufuba nga bwe twagala nammwe mulinde yabwe nze nagamba dda bannaffe abali mu diaspora begayiridde mutuyambe mwami Kyagulanyi abadde ze n'enkola nti Uganda tulina sente nnyingi zibadde zibbiwa trillion 10 every year zimala kukola ebintu ebingi tukyusa obuyinza buno tutereeze amasomero gaffe n'abaana bafune n'amata galimu obuugi galimu amata obuugi bulimu amata na buli kimu tuteeze ebyenjigiriza byaffe bulungi nnyo baana baffe basome nga bwereere gavumenti esobola okulabirira abantu abo na buli kimu tutukolejeko embeera eno fenega ntusitinga back byatugamba bikyamu ninga abadiaspora mutuyambe musinga okuweerera abaana be Uganda eno weerera abaana ba Muganda ababada abakina abaani n'abaani ko embeera gye bali muki mbi bwaba nga baganya kukyusa embeera yaabwe kimu kitereere no fees zisigaze temuweza abantu baba wano school fees timbayamba simi rent bikite mbaleke tuli bulungi katutule ensenyume mwa Museveni goba buli kiramu abatembeyi bangi mu kibuga Kampala tuna wuyita bana boda nyingi boyino ne kutomera side ne side bagobe goba taxi nyingi zitiridde Museveni goba tuli bulungi gobe nze ndi timu Museveni goba naye nga embeera yeeyo naye nga kyetusaba buli omu waali tokkiriza kumalako olunaku lulamba nga tosabye Mukama Katonda okuteeka eggwanga lino luteeka mikono gye kubanga owuliriza ku munno kuba nze ondaba ebiwango bimanyi bebagambe bitya ebiri ewango bimanyi bali naffe mutusabire bannange oluusi no tetwogera naye okusomozebwa kungi amasomo mangi agavuga amasomo mangi agawuninga so twesabire mutusabire naffe nga bwetwesabira n'emirimu gingi gye tukola emira tegikyatambula bulungi kubanga buli wodde oba weekengera odda wano odda wali ewamu tetukyagendawo so yembeera eyawangula tebe yawangula naye Museveni ndi tiimu gwe buli kiramu goba nekubira manda kiri wala wala kiba okuwagwa otaka nekyagoba goba buli kimu muba diaspora tebuna mko abantu bawo school fees na sente za mmere andi batudde wamu bintu birulungi baleke babawera ki tusitukane wane kombe tujjo ebere kyeterere mwana wasomere bwere tasetuka waliwo omukyala mukwano gwange kankunyumiza emboozi eno waliwo omukyala mukwano gwange nagendayo mulabako wiiki eri yayita kati bwe ngendayo omukyala wamuna NUP nnyo naye ati ali bulungi ye nga ye omuntu ali bulungi alina abaana be bali mawanga g'ebweru bafuna dda akasente akalungi ennyo balyoke tebalina tabu yonna naye omukyala muna NUP kakongoliro tali mu byabufuzi ni muntu wa bulijjo naye muna NUP nnyo kati nagenda we nanyumiza nanga ajofule biri biti eyo akalwa kalaba otya biki ne tunyumyawo naŋŋamba naye waliwo omukyala yantabula omukyala yali mukwano gwe naye nga omukyala nga tali bulungi nga ŋŋamba nti omukyala oyo amanyi n'okumpisa amakasimu naŋŋamba wano biganye mpeerezayo omutwalo tufune ekyokulya n'agumuweereza oluusi namuweereza obuwunga namuweereza omuceere n'akola biki n'akola bino
yali ali awo lumu namukubira nga najja ewuwe namugamba kasimu ke nkafudde sikyalina simu banne bagenda kukola ntya mukazi nayingira mu wali samusanga ye n'agijjayo n'agimuwa kati ewe balinyo balire ddala ye bane ndi kuddizaawo ki ye bannange liri n'agenda omukyala katutuka mu kulonda aba ali awe waka ye namukubira essimu naga bannange muli muti eyo okulonda ngo bamaze okulangirira mwe muli muti eyo mbeera ki eri eyo temunafuna buzibu bwonna biki tukubanga tulina amasasi biki onagamba ffe tuli mu ssanyu tulina tudigida wano tuli wano tuli mukuba mukunduulu namubuuza ate enduulu ezaaki tati Mwami Museveni awangudde namujjako essimu najjako essimu ati mune bajjako essimu nga kati enkeera ng'amukubira ngamba omanyi mbadde nsaba ojjeko wano ewaka mbadde nkwetaagamu ngati ono mukwano gwange akubira omukyalo oliga nti janguke ewaka nkwetaagamuko nono ng'amugamba ti era mbadde nyala kukubirako kubanga tetuli bulungi wano ekyokulya kyabuzeemu nsemendoza hazijjawo nanyambira ddala namugamba jangu toli tabbu byatuuka ewaka n'amugamba essimu eno gye nkubiddeko no ya mutabani wange gye kubiddeko nakyusiza layini naye essimu yange yafudde kati mpa ku ssimu eyo gye nakuwa ngira tekamu ku layini yange bwe nabanguze nga ngikuddiza n'agimuwa kati bwe yamala ogimuwa bwati nagiteeka mu kisenge n'amugamba okuva n'olwaleero nze naawe twawudde toddanga mu maka gange toddanga nga mukunkubira ssimu newo tolindaba nga ninnyeeyo namugamba nze siriwo ebyo byowagira abantu basala waya nanga nzi namugamba nze siriwo ebyo byowagira era nagamba vadde maka gange genda kati yembere yatoka kujogerako nti ne abantu mbayambe nedda baga nyiri mufu yakwata wawo kati omukazi agamba to omuntu ono embeera gyalimu ate bafuna kabira nga ddala ne bala wanagala tetukaaba ebintu biri bulungi ndino kwagaka school fees abaana abaana basomera amasomo gakakadde ate amasomo gaba bali bennyini nyina bayiso bubi kabasaza bali mu kubanonyera ssente bagende bazibawe bongere bagule byabanyabonya Museveni nyiga kale toyanziza naye ng'embeera yo gye tulimu mu Uganda twesabire bwe mwali asabire munne ate otegedde okuteeka eddoboozi liteekewo kikulu nnyo liteekewo kukyukakyuka nga lemeddeko nze ntiimu gwe tulina kulemako obulemezi muganda wange nabaga nti omu batusobola kati batusiza na securities bataddeko wano omu batusobola ne bwetusula ffenna tebajja tusobola banonyekola gye baliko eri egi banyiga appeasement mode buli ayogera bakuwayo buwi batakuwayo balina kunyiga either lyo batya osalawo kimu ku byo lyawo batya bangi balidde tubamanyi naye yensi tugende sibula kale toyanziza nnyo ku Uganda nnyaffe ne kw'emboozi mu UG kwetubadde nze Geoffrey Mayanja ow'emboozi mu UG nze mukibi hope wa Uganda nnyaffe toyanziza Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana
jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli Wakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga serengeta ku Katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwe alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwe ava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza Kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Eddembe liringa eddembe baana bakitango omuntu yaji